guze mugimu kwejo timu ya Vipers Sports Club babadde batunka ne timu ya Maroons era guno gwagenze okomekuza nga timu ya Vipers Sports Club mpira gwe guwangudde goal zabadde 2 in fact goal yabadde mu kubwerere eyo musambi gwe bayita Allan Okello ne tubasobola okubanga ate gutambula Vipers ekyayongera mu maaso n'okuba nti ate eraga nti ekikopo ekyagala oba oyagala oba toyagala naye oba tosobodde kyetaaga ojja kunyiigira bwerere naye nga te olina okubawagira ku mpaka oba ku ddembe mu kaseera ke kamu mikwano gyaffe aba Vipers Sports Club. So Allan Okello kyagenda maaso n'okuba nga ati ateebe goal buli Vipers wesinga okuba nga ati emwetaaga. So nga gemu endala yadde wakati wa timu ya Express Football Club babadde batunka ne timu ya UPDF guno nagwo gwanyumye abagulabyeko gwagenze okugwa nga guli mu goals 2-2 gwabadde wali ku kisaawe e Nakivubaawo gwasobodde okuba nga ate guzanyirwa ku Hamu Stadium gwabannaffe aba Vipers alatha gwa timu ya Express FC nga batunka ne club ya UPDF agwawedde 2-2 kale bemu ku ebyo byosobola okuba nga oyogera kooko wali ate wano mu ggwanga ate erya Uganda ebyemizannyo nga byongera okuba nga ate bitambula ebweru w'eggwanga wali mu Spanish La Liga wabadde emipiira egyazannyiddwa ekyekeso olunaku leero nga timu ya Regans ne timu ya Girona guwedde goal 1-1 ate